Yes, Faridah TV yimbandiza kadde kano mwasuze mutya banange muli mutya ngenda kusaba subscribe nga tonyigene kadde jimpere ka like video eno comment section weri aho bakabuntera mu comment section ate senga following abali kata mbatomedeko mu kibuga Doha abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali Bahrain abasinza mu ggwanga lya Oman mbagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mugi following bagita Faridah TV ki Faridah Nakazibwe munange Yazimbye tubyakola ki mbintu byaba bya kugamba byaba engineer kutunda mayumba kukwemako kola ki kukwasaganya bizimbe kwasaganya bizimbe ngaba engineer okubanga ekizimbe okikola ki okirambula buli ssaawa olabe abakozi be bateekako babikola bulungi. Information itambula ku social media eraga nti Nakazibwe ayina mukono emigambo mu company eno gye bayita Comfort Homes bagita Comfort Homes bano batunda zi condominiums. Nakazibwe ayinamu emigabo era information itambula eraga nti Nakazibwe kyekyamujja ku NTV olw'ensonga nti azina ennyumba ze eza condominiums kukosa n'emigabo gy'ayina mu company eya Comfort Homes jikoma gisingira ddala ezite ziyakolanga ki ziyakolanga ku NTV ate nga jjukira essaawa zino omulimu guno teyaguwanga budde bumala ne kati saa zino kuba lyava ku NTV kati yaguwa obudde bumala olw'ensonga nti yabeeranga nga oluusi abaaguliko ate alina okugenda okukoleza pulogulaamu ya mwasuze mutya ate bw'avaayo oluusi alina okuddayo okubanga akola ki asoma mawulire oluusi ku ssaawa emu kawungeezi kati oluusi nga ebintu bye tebitambula bulungi n'akola ki n'asalawo kubanga abikola ki abiwummula yabikwitinga kiso kuyita kwiti ebyokola ku TV yabinnyuka yabiwummula era nga essaawa zino obudde bwonna abumala ku zino ennyumba ze zikondominiums yate ayinamu omusimbe ngenda kuba nzikulaga mu maaso awo nga ziwedde wano eri zikyazimbibwa era nga wano woolengera wamu kwawo waali kwezo ennyumba ezimu zi condominiums essaawa zino ekifaananyi ekyo nga bw'okirengera ngenda kuba nzikulaga mu maaso awo nga yeekuba ekifaananyi kumpi nazo information etambula kampuni gyakola nayo bagiyita Comfort Homes. Comfort Homes kampuni eno bagirimu bangi naye nga Nakazibwe ayinamu emigabo information etambula eraga nti yasingamu n'emigabo kyekitegeeza temunaye ye CEO waayo bagita Comfort Homes etunda zi condominiums abasinga ennyumba za condominiums ziba confusing nga ziba buzaabuza condominiums zibanga zi apartment naye oba osobola okugigula n'efuuka yo apartment jukira yo ebise ebisinga eba ya mwezi osasula monthly kugamba eba yakusasula monthly ya rent oba ino kwanga kola ki osasula rent monthly apartment nade condominium ogigula kugamba nefuuka yo naye nga ate ebanga apartment kisinjawulo kiri ku condominium bazita zi condominiums. Ne mu Uganda mwezi zasokera mbazungu zasokera ne mu Uganda zakoze ki ne mu Uganda zatuuse ate mu Uganda zisinze kubanga zayitimuka mwaka guno gwa 2023 nenga mbazungu zali nyingi nnyo zali zatuukayo dda emyaka egiyise emabega. Bagita Faridah TV subscribe button yigene kalira nga Nakazibwe ennaku zino gyamala obudde emigabo agirina mitirivu yes owa company eno yagenda okulaba nga TV yagiwa obudde ng'alaba ate eno businesses ziba tezitambula bulungi kukola ki kwe kubanga akuyitinga TV n'asigala nga akola ki atambuza omulimu guno ogw'okubanga atambuza zi condominiums ze munnange ziri munaalya zirina kunalya estate ndozolengera sente zi condominiums za bei ino nga bw'okiwulira za bei nga bw'okiwulira za bei mbagambye Nakazibwe ennaku zino ahandoozo zirengera ze zimu ku ezo kampuni bagita Comfort Homes naye nga kiraga nti yasingamu emigabo kitegeeza nti mukazi yakikuba yakolamu olaba yalikawo omulimu gwa TV ate nga ne TV yamusasulanga naye yakubakubamu ng'alaba n'agattagattamu ng'alaba ti za TV sente ziriyawo nti njukira eno nyumba za condominiums ogitunda obukadde almost 225 225 315 zitambulirawo mu bukadde 3 4 2 5 mwezitambulira kwati weetegereza obulungi mbalaga nti ebisenge bibiri ku bukadde 225 nga kuliko n'eddiiro limu ebisenge 3 nga kuliko n'eddiiro limu obukadde 315
zikondominium za bbeeyi nnyo. Tuvula Nakazibwe yagamba bino kambiwa obudde okusinga TV, n'agamba lwaki TV sikola ki sigikwitinga, n'agikwitinga olw'ensonga nti olwedde alinawo keno ki bizinensi ye ya condominiums. Condominiums nga kyakutteyo osobola okukola akawumbi mu nnaku nga 3 ng'ofunye bakasitoma bagula zikondominiums zo, kisoboka. Olw'ensonga nti oli bw'ajja n'agamba nti kati njagala abantu kale 2 ne bagamba nti twagala 3 bedrooms ez'obukadde 3 15 olunaku olusooka n'oluddako awo bogenze mu bukadde 6 n'oluddako awo bogenze mu bukadde 9, kitegeeza nti mu nnaku 3 oba osobola okukola biliyoni ya sente. Zino zikondominiums nga kugamba abantu nga bamanyidde bulungi kampuni yeeyo ezitunda condominiums. Ebiseera ebisinga nga bwezi bwe ziba zaakula bwe zityo. Waba security kugamba ziba self contained naye ng'ebeerayo bw'ogiguze bw'ogigula eba efuuse yiyo mpaka lw'olifa. Wano mu Uganda tebana kubanga bazijjumbira nnyo. Bazungu gye basinga okubanga bazijjumbira naye nga ne mu Uganda bagenda batandika okukola kubanga bazijjumbira olw'ensonga tezibaddeemu ebbanga eriyise emabega, tezibaddeemu kibajje bakole ki kibajje batandika okubanga bakola ki bazimba wano mu Uganda. Era nga Faridah Nakazibwe y'omu ku abo ne kampuni eya Comfort Homes abakoze ki abakwegamba abatandise okubanga bakola ki bazireeta mu Uganda. Mu Uganda zezo zikondominiums bwezito wezifaanana. Mukyala businessman kampuni maanyi bagambe zikondominiums Mukama Katonda nga yakuyambye abantu ne bazitegeera. Kampuni ne bagitegeera bulungi nnyo. Osobola okukola biliyoni mu nnaku mmeka? Nnaku 3 kisoboka. Nnaku 3 osobola okukola biliyoni ye Uganda. Akawumbi osobola okukakola. Era Nakazibwe yakibala okubanga yasingamu n'emigabo. Information ntambula eraga nti yasingamu n'emigabo. Tekiba kyangu. Kampuni ate gundi za zikondominiums zaayo tizinaalya yokka naye nga ezisinga zirinaalya. Ezenaalya zo zakoze ki zaawedde. Kajjukira waliyo n'endala ze bakola ki zibazimba mu bitundu ebirala mu ggwanga Uganda. Eno kampuni ya Comfort Homes yaze kubanga kola ki ekola zino zikondominiums zokka kugamba bagala kuzibunya mu Uganda bakole ki bazite okubanga banaganda bakola ki Banaganda bazimanyira. Mu bazungu zikondominiums zisinga n'okukola munnange. Mu bazungu zikondominiums zisinga okukola naddala mu ggwanga erya Philippine zikondominiums nyingi nnyo mawanga ga Asia. Naye ate mu America mwatu si nyingi nnyo zikondominiums ne mawanga ga Asia. Mu ggwanga erya Philippine nyingi nnyo ne mu ggwanga erya South Korea. Mba South Korea si mu North Korea wabula mba South Korea. South Korea yanjawulo ne North Korea. Zikondominiums ezikola ki ezisinga obungi mu South Korea mu ba Philippine ne Uganda zikola ki zigenda zijja mpula ne mu ggwanga erya Germany nayo gye ziri nyingi nnyo. Abazungu bakola ki bazimanyiira zikondominiums ne mu Uganda abasinga tebanakola ki tebana bakuziwa budde. Naye nga munene Nakazibwe bw'atyo byakoze ki ye bw'atyo munnange bwe yagenze ebintu byokukola ki byoba engineer kwegamba ebizimba agenda naga n'abicekingako ebizimbe byakola ki byazimba ezo zikondominiums. Jjukira alina nezazimba alina nezaggwa. Kakati abasinga dde beebuuza Nakazibwe lwaki yava ku TV. Munnange ekyo kyekyamujja ku TV kutunda zikondominiums. Ku TV tosobola kukolera ku kawumbi ka ssente mu nnaku 3 ziba za mwezi. Naye ate condominiums munnaye oba osobola okukola akawumbi ka ssente mu nnaku 3 ng'ofunye omukisa ne bakola ki ne bazigula. Alisina kawumbi ko kakuba oyinza okufuna abantu nga bameka abantu nga bano olunaku nga bagala kugula 3 bedrooms condominium apartment nga 4 bukadde 315 kiba kiri nti munaku 2 ne munaku olumu osobola biliyoni kasita abantu bazimanyiira. Era singa zino condominium zibadde nga amawanga g'abazungu Nakazibwe gye yazizimbye yandibadde akola omusimbi naye ne mu Uganda ebanazimanyiira just kyezitandika okukola kyezitandika okuba nga zisimbibwa mu ggwanga Uganda ndowooza zirengera zibanga zi apartment naye nga
eba yiyo ku bubwo eba yiyo ogigula neefuuka yiyo oba ogugamba ogisanga yazimbibwa ng'ewedde sigamba nti ate ogenda kugula ttaka oteeketeeka ozimbe biki nedda buli kimu okola ki buli kimu okisanga kyawedde dda yazimbiddwa dda buli kimu nga kiteeketeeke just gojja na bintu byomuki n'obiteekayo munda naye nga ziba self content nga bw'okiwulira munnaaye bagita Comfort Homes Company etunda zi condominiums era nga Nakazibwe ayinamu emigabo ate nga information etambula eraga nti yasingamu n'emigabo emingi wewe otegeeza information etambula ku mikutu egya social media jimpereka like ate sikalenga onfollowinga bamuyita Nakazibwe munange ennaku zino yafuuka business woman ebintu byokola ku TV yakwitinga yakola ki yabivaamu yabisuulawo ebyo yakola ki yabivaamu essaawa zino asiiba mu zikondominiyamu nga akola ki ng'alambula kosana ezikondominiyamu ezo zibali mu kubanga akola ki zimali mu kubanga bazimba batomeddeko abali ekkata mu kibuga Doha Saudi Arabia mu kibuga Riyadh Bahrain n'abasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga muli following jimpereka like video eno ate subscribing onyigene kale mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mu followinga jimpereka like ate subscribing onyigene kale Faridah TV sigala nga on followinga mubeere bulungi mweraba.